Yes, Abadde TV uji banenge mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade nsonga za emikolo gya Kyabazinga wa Busoga na Diopeo kuna emikolo munange gigenda bulungi gigenda maaso emikolo gitambula kirya abagenyi bali anti bagamba nti ku mukolo tekubula musiiwo full figure abana ku social media bamuyisizaamu egaali bagamba bikibe wayambadde full figure bikibe wayambadde abagenyi mundu olengera bagita plastic cathedral erimba etundu by'ebugembe abantu batuuse dda era nga n'omugole anatera kubanga atuuka wali ku church ku Cathedral Christ church mwagenda kubanga kulaki mwagenda kubanga bagatira Kyabazinga ko sana omukyala Jovia Motesi munange enteekateeka zigenda maaso nkugambye batesitese bulungi bambi batesitese bulungi nnyo enteekateeka zitambula bulungi nnyo nga bwe bategese newankubadde kale obudde kale buyisemu ku katono olw'ensonga nti bambi abantu babadde bangi nnyo nga Kyabazinga tayinza kubayitamu mangu bwatyo bambi agadde okulaki okubanga basibulako kabamu abawugirako kajambo nga babayitamu nga yalekera ku church eya Christ Church Cathedral erimba etundu bya byebugembe ono munange jukira kyategekeddwa nga olunava mu church nga amaze kubanga bagatibwa ne mukyalo Jovia Mutesi abolekere mu lubiri bayita yigenge olubiri lwe baluta yigenge ezimu ku mbiri zayina ate ezimu ku mbiri ezakabi embiri ezetabu ez'omutawana wenjukira sawa zino anatera kubanga atuuka ku church nenga yo enteekateeka yo mu church wateekeddwa dda era nga Archbishop yatusidde agenda okubanga kolaki agenda okubanga abagata wabula waliwo information etambula eraga nti Alison Anna yatuuse dda mu Jinja era alina wapangisiza alina hotelo oba wakolaki wawujjalidde Alison Anna yasubiza okusabotaginga Alison Anna akyalemedeko poliisi weeri y'amaanyi era nga n'emmotoka ez'omugole Jovia Mutesi zikola kizikuumibwa butiribiri kubanga ayinza okwagala okukolaki okubako kyatuusa ku mugole omukazi emmotoka zikuumibwa butiribiri kubanga baavukoma Jovia Mutesi ye yavudde gye bamuzaala gye yavudde kati ate ye Kyabazinga yabadde yasuze mu lubiri lwe ezimu ku mbiri ze zaalina kati nakola ki n'ayolekera kibategeeza nti tebali wamu bonna bagenda kukolaki bagenda kusisinkaganira ku church gye bayita Christ Cathedral esangibwa ebugembe enteekateeka zigenda maaso zigenda bulungi naye nga full figure yagambe tuwalejja kutaataaganya mukolo gwa Kyabazinga Alison Anna bw'anaayagala okujja bajja kumuyoola kubanga security weeri kyebula Alison Anna mukazi mugezi ajja yasokedde mu nnyonyo yasuze mu nnyonyo jukira olunaku olw'eggulo yavudde n'agamba nti ayagala obukadde 7 olunaku olw'eggulo bamuliire kubanga agamba Kyabazinga yamuteekamu ssente ze yasooka agamba biliyoni 1 kati yasazeeko ko obukadde 25 kati ayagala 75 z'ayagala onagenda okulanga ng'agamba ayagala 5 simanyi Alison Anna biki simanyi yasookedde mu nnyonyo kati sawa zino information etambula eraga ali mu Jinja yatuuse dda mu Jinja ndowooza agenda asembera mpola anoonye engeri gyanakola ki gyanayingira mu mukolo gwa bane full figure bw'ate bwe yayambadde naye abaana bagamba full figure wasiiwuuse bagamba ku Mbaga tekubula musiiwuufu naye oli musiiwuufu oli musiiwuufu tata katabo ka Amis Kigundu takata n'okukasoma takasoma kwegamba ye full figure bye ebintu byeng'erinnya lye poliisi full figure abana ku social media bamuyisizaamu egaali bagamba ne full figure biki byoyambadde poliisi bannange nyingi nnyo nga bw'okiwa kyakulaba Alison Anna ajja mpola bajja kumwekanga ng'ali mu charge balina okwegendereza ennyo poliisi yo yiyo weeri amagye weegali aba LDU weebali kwegamba security y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira subscribe atonyigene kale mwena mbeebaza era mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga munfollowinga bagiyita Abadde TV UG mbane updates ezina value
mbane updates zinavayo mbane updates ndozolengera emmotoka ya Kyabazinga emmotoka yeeyo eyajja Kyabazinga mu lubiri gyakoze ki mu lubiri gyali yasuze kika kya Land Cruiser V8 baba V8 kugambye byonna ebintu bitambula bulungi nga babitesitesi newakubadde kale obudde bubakuttemuko kubanga ku kyaki tebatuse obudde badde batesitesi kubanga batuukayo badde bakutukayo ssaawa 5 naye kati zimu ssaawa 6 bayinza okutuka sanga 6 n'eddakiika nga 2 oba ssaawa 6 n'ekitundu sanga 6 n'ekitundu kubanga munnange wabaddewo kukajjaamu abantu badde bangi gwe munnange abantu bangi nga omanyi kale omuntu omukulembeze na toyinza kubayitamu buyisi bwotyo nedda oba olina okubanga osooka n'okola ki n'obawubirawubirako kaawo ku mukono newankubadde ebintu bya Mbaga kale byabudde ne musooka ne mukola ki mubawubirawubirako ne mubayitamu mpola era Kyabazinga bambi kyakoze ki kyakoze nkugambye emikolo kubanga otule information emunnange kusana ebyafaayo byobwa Kyabazinga bwa Busoga kiraga nti tewaliwo omukolo gwali gubaddewo ne gubeera gw'amaanyi nga guno tewali gwali gubaddewo ne gubeera gw'amaanyi nga guno mu bwa Kyabazinga bwa Busoga guno omukolo gw'amaanyi nnyo olw'ensonga nti n'ebintu kati bikyuse ensi ekyuse kwegamba kyova ndowooza nti guvudde gubeera ogwekola ki ogw'enjawulo naye nga munnange abagenyi bo weebali abaana banyumye abantu banyumye ndozolengera munnange abantu banekaanekanye mu gomesi kugambye abantu bonna abaliwo ennyambala ya kitiibwa tojja kusangawo beesaze buwero oba ne fulufiga newo yenanise gomesi ye lwakuba kiyambadde ku mutwe kintabudde n'akatabo tata akatabo ka amu takata n'abasinga beebuuza fulufiga bulijjo akatabo otambula nayo kati obudde onaafuna obudde obukasomako naddala ku mukolo guno onaafuna obudde obukasoma abasinga bakimubuuza kale kati ebina bivuddeyo ku saidi zo naye nga emikolo gitambula kiriya Alisoni Ana ali Jinja atuusedde Jinja ayina mwe yapangisiza ayina otero gye yapangisiza ejjinja lweza yagala okubanga akola ki oba asinzira agenda asabotaginge naye nze simanyi oba ayina waayinza okuyita ekyo ndaba kizibu amanyi ebisesiga ebintu by'emikolo gino ebisesi nga waliwo mpatiri wagamba nti waliwo alemesa abantu bano okwagalana waliwo akitumamu eky'abantu bano okubagatta kubabeerayo akinamu okubuusabuusa nga gamba nti ye gyendi ndowooza oba kasita kalagala okugiramu simanyi naye nga ndaba tajja kusobola kuyingira mpoziko nga aneekyusakyusa ng'essaawa zino ali mbagenyi b'omukyaki mpoziko nga aneekyusakyusa kubanga endabika yeemanyikiddwa lwakuba mukazi muzibu ana agamba mumpe olusanvu lwange mu 5 nze mbate mulumpa olusanvu mu 5 lwange mbate nze mbaleke wulira oba n'omusajja tamwagala yayitinga kwetaaga sente sibitegeera Alisoni Ana kyayagala kyantabudde yasooka agamba nti ayagala biliyoni emu n'amala n'asalako obukadde 2.5 n'agamba nti ate mumpe 7.5 n'ava ne UK n'ajja Uganda n'agamba nedda n'afunayo kwa bannamateeka bwe ne balemwa n'agamba bwe bamulemeddwa nja kubyekwatiramu era ng'essaawa zino information etambula eraga ali Jinja ye mukyalo oyo mukyala mukulu Alisoni Ana mukyala wa masape nnyo baba mukyala wa masape nnyo abadde abeera nnyo UK amazeeyo ebbanga eriwera yawulire nga Kyabazinga agenda kubanga awasa n'akola kinaavayo n'agamba ekiki agenda kukola kuwasa namuteekamu ssente zange agamba mbu yamuteekamu ssente ze mbu mpitirivu okuzaama yagamba obukadde 9 n'agamba munyongeremu obukadde 10 ebeere biliyoni emu namuteekamu obukadde bwange 9 okutuka kwegamba nemuyambako okubanga yeezimba akyalemeddeko Alisoni Ana mwebali nnyo okubanga munfollowinga bagita Faadi TV gyabali Spain mbatumiddeko abali Saudi Arabia Bahrain nasinziza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga munfollowinga comment section weerya obaka muntira mu comment section tosikalenga hoji followinga bagita Faadi TV yuji mwebale nnyo mwebalidde ndozolengera oli bamita Shira Nduhule
Nduhule akola ku NBS TV omukyalo yali mabega wa wono full figure omukyalo oyo abantu bangi nnyo abali ku mukolo guno abantu bangi n'abagereka mulabyeyo munnange n'abagereka yatuuse n'abagereka wa Buganda naye atuuse kugamba abantu bangi nnyo omukolo guliko abantu bangi nnyo ab'amaanyi era nga kyovula bagamba nti gwe mukolo ogukyasinzo gwe mukolo ogwa Kyabazinga ogukyasinzo okuba ogw'amaanyi ndowooza olengera Kyabazinga mwagenda okutambulira ne mukyala we nga batuuse mu lubiri wali obagenda okukola ki obagenda okubanga batuuza abagenyi obagenda okubanga batuuza abagenyi wagenda okubanga ayaniza abagenyi be Kyabazinga wa Busoga bagenda okubanga bafunira ebyenkatika wagenda kubeera ebintu bikugamba ye Jinja leero agenda kusula olwaliro agenda kusiiba wa ttabu agenda kusiiba wa njawulo olunaku lwaliro nolwa kuba kale enkuba etonyetonye ne enkuba si ey'amaanyi ennyo eri awo tina kyamaanyi kyegenda kukola ejja kumala eki ate enkuba bulabe efuyiridde omanya nti munnange obufumbo bugenda kubeera bulungi nnyo olw'ensonga nti enkuba eba ya mukisa sometimes bampi byebyo bagita Abadde TV gisubscribe batanyigene kale mwebale nnyo okubanga munfollowinga mbatumiddeko abali Bahrain abasinziza mu ggwanga erya Oman nakangubi bagamba nakangubi bweyambadde byabuzeemuko abaana bamuyisizaamu egaali wali ku social media bamubuuza naye akatabo biki akatabo n'okasoma mwaka ku mwaka osoma katabo mwaka ku mwaka osoma katabo katabo kyako kutamalayo kusoma Polisi ndowooza ogirengera yasazeeko enguudo ezimu ze bagambye okukola ki okubanga zigalwa yazisazeeko nekola ki negaana abantu bonna okukola ki okubanga bayitayo kosa n'ebidduka okuyambako Kyabazinga okukozesa amakubo ago okutuuka amangu kubanga emikolo gikola ki gitambula bulungi okutuuka amangu ku kyaki n'okuvaayo okutuuka amangu mu lubiri lwe nga tewali kitaataaganyiza wadde nakamukyofulaba enguudo ezisinga zagaddwa ebitundu by'e Jinja enguudo ezimu ezo ezijja okuba nga ziyambako Kyabazinga nti bw'anaaba zikozesezza ajja kutuuka mu budde naye abantu bakoze eki babaddeyo abantu babadde newankubadde kale badde baganyewo ebidduka abantu bo babadde olwedde nga bakola ki nga weebali okubanga bakola ki baniriza Kyabazinga owa Busoga Nadiope owokuna embaga ey'ebyafaayo embaga ey'omutawana embaga ey'akabiri ozanya gwe n'okuzanya Kyabazinga wa Busoga mu kyaki Christ Cathedral enteekateeka zaawedde dda abantu bo balinze Kyabazinga watuukira wonna emikolo gikole ki emikolo gibere nga kitambula kiriya so nga ate ana naye gyali alina hotelo gye yapangusiza mu bitundu by'e Jinja ono alina kyabala alina kyabala tanaba kubanga akola ki tanaba kubanga apowa akyabalabala mukazi muzibu nnyo mukazi wa masape mukazi tamala gawanika nga ne polisi weeri naye polisi weeri egamba nti anagezageza ojja sabotagingi oba omuntu yenna agezeko kubanga ajja akolawo akavuyo tujja kumukaba tujja kumukwata jeeke tujja kumukaba polisi baaba abasirikale bangi nnyo nga bw'okyolya mwebale nnyo mwebali ddala okubanga munfollowinga subscribe batanyigene kale mbere bulungi mweraba Abadde TV ogimbagala nnyo